Bannakibiina Kya NRM nga bajulumiza amanyo okuwangula akalulu ka Soroti Aba bakulembeddwa mu myuka wa Pulezidenti Retired Major Jessica Lupo okusagulira munna NRM Edmound Ariko akalulu. Lupo asoose ku kereziya ya St. Immaculate Cathedral Soroti. Eno gy'asinzidde n'asaba okusiima ebirungi ebikoleddwa NRM mu kitundu kino nga kati balina okusasula ekibiina nga balonda munnakibiina Edmound Herbert Ariko ku kifo ky'omubaka wa Soroti City East. Major Lupo awadde kereziya n'ensimbi obukadde 5 bayambeko mu nteekateeka ez'okwekulaakulanya. Kati abawagizi b'ekibiina kya NRM basuze bulindala okwaniriza ssentebe w'ekibiina kino Pulezidenti Yoweri Museveni olunaku olw'enkya agenda okugendayo okunoonyeza. Herbert Edmound Ariko akwatidde ekibiina kya NRM bendera akalulu. Amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu buvanjuba Captain Mike Mukula ategeezezza bannamawulire nga Pulezidenti bw'asuubira okwogera ku nsonga ezikwatagana n'enkola ng'ey'emyuga eya Parish Development Model ezigendereddwamu okujja abantu mu bwavu. Engeri gye tulina kaakati embeera y'ebintu nga byeyongera n'essente zino zijja kuyamba omuntu wa bulijjo naye ayingire ku economy ku ssente za asobole okuba nga alina ssente ezingira mu nsawo n'okutambuza enkola mu maka ge. Agambye nti ekibiina kya NRM kyetegefu okukkiriza byonna ebinaava mu kulonda kuno ne bwe kinaabanga ekibiina omuntu gwe kisimbyewo si yawangudde. Amaanyi gali ku bantu era essuula esooka mu constitution kye tugoberera. Constitution nga bweyogera mumanyi ddala nti nno mu nkola eriyo bwabanga FDC oba DP oba FDC kwegamba kasewangula mu kifo ffe tukkiriza. Ariko akalulu akanoonyereza mu Swahili ng'eno yegattiddwako minisita omubeezi ow'ebyenguudo Musa Francis Echweru. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Odwong naye asiibye akuyegera Ariko akalulu. The politics of a city is not the same as the politics of a constituency in a rural area. Here you don't have garden, you rely on money to do everything. And if someone comes to tell you to push away from government, that person is your enemy. Yes, Minisita asiibye akubiriza abakyala mu kibuga ky'e Soroti okwettanira enkola y'emiruka okwongera ku nnyingiza yaabwe nga bw'abasaba balonda Ariko. Nabbanja agamba nti abakyala basaanye balonda omukulembeze anaatuusa ebizibu byabwe butereevu eri gavumenti. For you to benefit, you need to vote somebody who is inclined to NRM. It is a fact. We are now coming up with Parish Development Model. Your Parish Development Model. Have you heard? But has a member of parliament ever come here to tell you about Parish Development Model? And we gave them a recess to come and teach you how to benefit from Parish Development Model. Yegattiddwako Minisita Peter Ogwang ne Sanje Tana. We'll work with you to develop this area because without you there's no MP who can be able to work for his constituency. Mbera wano namwe tutuyana wamu njagala okubasaba akalulu mukatuwe. Ate ssentebe wa Jokali Soroti Hassan Kiza asabye gavumenti okubadduukirira n'ensimbi bagula ettaka kwe bakolera. We need a modern garage like our brothers. We also the people of Uganda and we deserve the same services. Abdu Muonge ne Ismail Kasohai bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.